Oluvannyuma lwa champion wa Uganda muzannyo gw'ensambagere Moses Golola okutandika akabufube w'okutumbula ebitone by'abaana abato mu muzannyo gw'ensambagere mu ggwanga zo enteekateeka za Gola ku Mighty ziwedde okugibwako akawuuwo. Empaka zino zaakwetabwamu abasajja n'abakyala okuva mu Uganda n'ebweru nga baakumeggana mu mixed combat, karate, taekwondo ssaako n'empaka z'abaana abato era nga bonna bapimiddwa. Wategekeddwawo n'empaka z'ebikonde mu bakyala era nga mbapimiddwa kwe kubadde n'omuzungu Sandra Atime enzaala za Sweden ngono wakuttunkana mu Uganda Asilo Small Jacqueline. Sanyukidde nnyo abalwanyi abavudde Sudan tibazze okwongeramu. Omanyi nange natandikira ku Basudani abo naye ngambye ono bavubuka simanya yisima n'emiti tibave mu byokuzannya omusajja bw'agaana muyole engwala amukwata embadiya sonkola abawagizi bange bwenna nti bajje ku big zone olunaku olw'enkya bampagire bawagire abazannyi bano tulabe ba champion ab'enkya okulwana si lwa muzannyo. Tulina abagenda okuzannya taekwondo, tulina abagenda okuzannya karate, tulina abagenda okuzannya judo, tulinamu abakyala abagenda okuzannya, tulinamu abaami abagenda okubagana. Omutendesi wa OBOB okuva Southern Sudan Pulo Okel mu nnaku ey'ekitalo atendereza nnyo enteekateeka ye gyayise ennungi eri omuzannyo gw'ensambagere mu Uganda ate ng'ewaabwe bandibadde nabo balina bwe batuuseeko omuzannyo guno wabula olw'emivyo gy'entalo egitaggwa kibaleetedde okusebengerera. I'd like to take this opportunity to thank Uganda Kickboxing coming out this way. Actually, it's been a long way since kickboxing is being formed to Uganda. Bo abamegganyi baweze okwetira miguwa nga bannayuganda okuli Kasimo Ouma ne Khalifa Madudu baweze okufutiza abasudaani babalekere mu kkubiro wabulanga n'abasudaani bategeezeza nga bwe batazze kusika minyomo mu Uganda. Empaka ziri olunaku lwa nkya ku Lwokutaano ku big zone enaasana nga bwanguzi bakuweebwa ebirabo okuli amagaali, emidaali ssaako n'ebikopo. Ayajagaza mitiddenja yani nsula musana bo mutima gwanyiga nenda omusajja gwe baleeta alinga kibuleira munafunafu simutegema maye omusajja akalwa mukuba olukokola biyivi. I came here to fight, not for jokes. I'm real man. I'm real man. Make sure that the guy Gololo give me, I want to show him what I have. Brian Katende mnabya mizannyo KTV amalindirire.